The Newsroom, where untold story is revealed. Era babakuwa wayiswa mufumbiro Beiro. Mulaba eyo nopu ya Museveni mwali mukirabye wakasanga Uganda ebeerawo. Omusibe ne bamuta nti ajaziiko omuntu. Kuba muntu waabwe kigezezzaako okugimanya. Era nze nadde nkisuubira nti tesobola kuwa wayiswa mufumbiro Beiro. Mbadde nkisuubira n'alige nti gavumenti ezze mu bantu katulina gavumenti y'abantu kyena gavumenti ya nsolo. Gamba nga tumaze okukwata obuyinza gavumenti eno eyagala n'amannya tugakyuse. Gw'obadde Isima Lubega nti bakutuume Ali Muhammadi. Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Bamirizaako nate abatulaba era abatugoberera ku The New Exclusive koteka Beyond the Newsroom. Wusinzira wonna okuba nga otulaba kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Mbalamusaako nno ate eyo yonna gyemuli abakristaayo ne mbagamba nti Mukama mulungi nti mulungi ekiseera kyonna era nze mbeera ze. Ate mubannaffe abayisiraamu bamuze Isima bagamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekiramuso ekya kyajjaffe Muhammad kyekimu ku ebyo byatulekera bye tugamba nti weewaawo. Ensonga nnyingi ezitambula mu ggwanga lino Uganda era tugenda kuba nga tuzitematema. Wabula sitayiro gye twazze naye empya ennaku zino yakubeera nga tunyumya mboozi. Omanyi bwe tubeera ennyo nti mawulire serious n'ebirala ebiringa bwe biti abantu baga bibowa tubikoowa emboozi ezo empanvu zitutama naye bwe muba nga munyumya ku mboozi. Abaganda balina olugero olugamba nti emboozi teba nkadde. So tugenda kuba nga tunyumya ku bintu bingi era tubikubaganyeeko ebirowoozo. Alex Wayiswa Mufumbiro ammiddwa bail oba kyetuyita temporary release okugenda okulaba nga akuba ku mukyala we eriiso envannyuma. Embeera etali nnungi yadde akamu n'akeddagala. Ate era n'ensonga endala mpitirivu ze tugenda okuba nga tukoonako. Buze Isima sooka obuuze kuba tulaba ate era tusobole okuba nga tweyongera sasa okulaba. Kale ssebo bane mwebale kubeerayo mwebale kutulaba mwebale kulondawo mukutu guno mwebale na kutuwuliriza. Tusiima nnyo n'abali mu komenti. Abantu bakwagala nnyo era adde bakumbuuza yo gwe mulundi gwe nasooka opremieringa video naye ndaba ng'eriko abantu 100 200 250 omulundi gumu real time nga balaba era nga bonna banyumirwa nnyo nnyini ddala empeerezaayo. Tukweyanza mukulu Isima n'okuba nga otufisizaawo ko kadde n'otuwa ate ekyo n'endowooza ekintu kikulu. Koja Isima saagala tube nga tulandaga nnyo ensonga eri mu ddiiro olunaku olwaleero yeya omukyala wa Alex Wayiswa Mufumbire yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Amaze akabanga emyaka kumpi ng'esatu ng'atuba n'ekirwadde kya kookolo nga bw'afuna obujjanjabi ng'omwami we yabadde amuli ku lusegerera amujjanjaba bwe batyo ne bamukwata ndowooza n'obulwadde kwe kweyongera. Omukyala n'atuuka okuba nga ateekamu n'ebbaluwa emu ku ebyo ebyokusaba bamuwe bbeeyi omwami adde amujjanjaba. Ekyennaku nti n'omulamuzi ali musango guno mukyala wabula teyawuliriza mukyala munne okutuusa ku ssaawa eno waaviiridde mu bulamu bw'ensi eno. Era leero nga 10 lwe baziza Wayiswa mu kkooti ekyennaku taweereddwa bbeeyi okulaba ng'akuba ku mukyala we eriiso oluvannyuma newankubadde nga adde awandiisa ebbaluwa. Okyogerako kyekyo mukulu Isima. Ekisooka tusooka okusaasira kwonna eri famire zombi. Tusaasira famire ya Wayiswa Mufumbiro banne ekitalo nnyo. Tusaasira ne famire
eya sisita waffe ayagenze bana ekitalo nnyo ate tusaasirana bannankyukakyuka abaana ba Nuupu owulidde ba foot soldiers abali ebweru n'abali wano mu ggwanga bana ekitalo nnyo naye nze kino mbadde nkisuubira omanyi mwe abatamanyi gavumenti eno mumwesiimye kubanga mwe abatamanyi gavumenti eno mwesiimye muli bulungi nnyo naye nze eno gavumenti ngigezezzaako okugimanya era nze nadde nkisuubira nti tesobola kuwa wayiswa mufumbira beyiro mbadde nkisuubira lwaki era nze ebagimuwa n'alige nti gavumenti ezze mu bantu katulina gavumenti y'abantu tetukyalina gavumenti ya nsolo gavumenti gye tulina yansolo ya nsolo ki ekigifuula oba eyansolo anti byekola bya kisolo byekola bya batujju byekola byabayeekera era nze ebakuwa wayiswa beyiro badenginaga bane Uganda egenda etereera tufunye gavumenti y'abantu ninadde ekisuubira omuyeekera yenna omuyeekera taswala omuyeekera talumirirwa omuyeekera tebamukangakanga omuyeekera tebamutiisatiisa kati mmwe abatamanyi gavumenti eno mwesiimye kyovala nti mulya n'emmere n'ebakka munda nze kinadde nkisuubira tekinkoledde mawulire mbadde nkisuubira nti gavumenti tejja kuwa wayiswa mufumbiro beyiro ate nze nkyegombyemu ekintu kimu bulijjo tubadde n'ebidolidoli ebidoli biba bidomola abasibe babiyambisa mu kkomera engeri bikola nga toyireeti bibadde byavaayo ebimu byavayo tubirina kati mu bantu nga bigaana edda wayiswa mufumbira wa gavumenti siteekyagenti abo abaana ba Nuupu ba Museveni bonna ulidde bajja kutta opozitioni era babakuwa wayiswa mufumbira twabagamba mwali mukirabyewa mu Uganda kisookedde kuwayiswa eyo gavumenti yaabwe eyo Nuupu si kibiina kya byabufuzi eyo Nuupu yajja kutta opozitioni era kinsanyudde nnyo ne batagimuwa era obwedda nsaba busabi bwe nti nga saagala bagimuwe obwedda eno abamu ffe gye tugambira baleese nga batawayiswa n'akuba ku mukyala we Eliseveni nga gwogamba tebamuta nga tebamuta kuba nze njagaddemu ebintu ebyo bibiri njagaddemu ababadde basama ebyo ebidoli wulidde nga biwoza wayiswa mufumbira siteekyagenti be bakwaswa ne wayiswa mufumbira wayiswa nga tebamukwata wayiswa waabwe wayiswa nga awanda omuliro wayiswa nga bamulemeddwa bwe bakwata wayiswa ate ne bisirika be bakwasa n'omwana w'abandi nga bamuyita siteetyagenti owulidde wayiswa nga tebamukwata wayiswa nga awanda omuliro wayiswa yagenze ku NBS twabadde tumanyi nti takomawo nga yakomyewo wayiswa waabwe wayiswa tebasobola mukwatako ng'ebyo bye boogera kati bwe bamukwata ne basirika era babakuwa wayiswa mufumbiro beyiro mulaba eyo Nuupu ya Museveni mwali mukirabyewo akasanga Uganda ebeerawo omusibe ne bamuta nti ajaziiko omuntu kuba muntu waabwe ababega bubezi era nze kinsanyudde nnyo wayiswa mukwano gwange is my best friend twemanyi wayiswa mbadde saagala bagimuwe kikakasa abantu nti wayiswa byaliko bya ddala ekyokubiri njagala abantu benyiwe n'abadde balimu akaagala gavumenti eno bakaggyemu nze ninganga mu Isirayiri na Palasitayini Omupalasitayini atuuka ewaka nga talina sukaali n'agamba omwana we nti mbadde ndeeta sukaali Omuyisirayiri n'amunjijjako n'amuyiwa ku ttaka Omupalasitayini azukka n'ekiro n'akuba abaana be kibooko n'abaga Omuyisirayiri ayisaawo yabakubye kibooko
ne Isirayiri bwe batyo njagala obukyayo bwa Isirayiri ne Palestine bujja tutusa ku kirungi obukyayi bwa Isirayiri ne Palestine bwe butuuka wa tujja kufuna ensi eyagaza Muzayi Yisima bazijukiza mbadde wano leero nembaako video bbiri zendabye emu ya mabega bwe basenda obuyumba bukiyoski wabaawo bakazi abaleekaana zebabiwani yantama nakati aliruddawa mu America ne famire ze nakalabako kati leero minisita w'amataka n'abakooba bavuddeyo ne baleese etteeka eppya lye baleese lino erikwata ku mayumba yakoze statement yegamba bw'oba olina poloting eri mu ttawuni nga tosobola gizimbako gikulaakulanya gitunde bakulaakulanyeewo ne baleeta etteeka nga bagamba resolution gye bali mu kukola nti ne bw'oba enjuwa gizimba dda olina okugenda bakuwe oweeyo pulaani yaayo baja approving ne certificate ekukkiriza okukola ki okugibeeramu kyokka oluvannyuma lw'ebyo byonna singa oba tobikoze bajja zisenda era nze kiringanga nze buli wendaba nga basenze abantu ndi munywa splash awogulawo ogucupa gwa splash mama splash agula era nenfuna omuntu nangulyo eboxi za splash nga mukaaga anti bakiseera kyakenda bitaano buli wendaba nga basenze abantu nywayo ki splash buli wendaba nga basenze abantu nywayo ki splash webyo byonna byonna omwana w'emagere yabaga nti mujja kiwulira buli omu ajja kiroozaako buli omu ajja ne bagaana wulidde buli lwendaba nga basenze ki splash era naatera okumala bi splash mu maduuka mu supermarket era wabawo omuzira kisa asobola okungulira boxi za splash nga 5 6 azireete njagala abantu beenyiwe South Africa eyo gye twegombesa bamandera bamala babonyabonya bwe batyo 27 ng'ali mu komera ne babonyabonya ne beenyiwa ne baseeki South Africa kati eri kalekaleko ng'omubi omweru ne mukwano gwange Dogo Nation gyali lwakununula South Africa nina mukulu wange bamuyita Abdu Bukenya amazeeyo emyaka 4 alina abakazi 4 bonna bazungu n'abaana 16 bonna bazungu lwakununula South Africa buli muntu wanadduka baali mawale bali South Africa bagundi bano babba bazali babadde South Africa buli munna Uganda yenna ali obulungi ali South Africa because of liberation of Mandela effort gye baateekawo yetwaza bamawale South Africa yetwaza mukwano gwange Dogo Nation mu South Africa nina mukulu wange bamuyita Abdu Bukenya alina abakazi 4 bonna bazungu n'abaana 16 wulidde ali South Africa njagala abantu beenyiwe batuke mu extent eyeenyiwa abantu bajja kwenunula era nze buli lwendaba gwe basenze nengenda nengulyo kisplash nenywako nenga nti alhamdulillahi rabbil alamina omwana w'emagere yabaga mujja kiwulira mutandiso kiwulira awo ekyo kyekituufu twaga tugende ku lutalo lwa Isirayiri ne Palestine era bw'otuuka ewakasana ne zikubula ga nti nsanze aba gavumenti ne bazitwala omwana we akule ng'akyaye gavumenti eno zina kawala kange kali Kyaddondo Senior Secondary School ne tekaagala gavumenti eno lwaki oseza obukyayi mu baa nsize gundi tuli baleti ndi baletinga mwana wange akule paka lwali enunula mugamu ne sente mbadde nzireeta mbadde sinatuuka ku Kyaddondo Senior Secondary School nyesanga abajaasi sente zonna bazitutte abi kana ka myaka 12 ne tekaagala gavumenti eno kawala kalinga taata mama kalinga nga taata abi tayagala gavumenti eno ali Kyaddondo Senior Secondary School muwalawo muwala wange ne tayagala gavumenti eno
ke kali ne ku Facebook kwange ku profile yange ne tekagala gavumenti eno nkakuze nkatendekise ne bwenfiira wano waliyo Isima Lubega Party 2 tutandikirawo munonyo okukola ni interview manyo zimuleetamu Uncle Isima ogambye nti gweyagala bannayuganda bongere bakola bino era ekyokumma waiswa bail tekyakosezaamu kinsanyudde abantu babaddeyo nga bagaba abo abaana bawayira gavumenti gavumenti yaffe ennungi gavumenti yawa gyovuma neekuleka ng'otambula gavumenti eno nnungi gavumenti oyogera ku muntu neekuleka n'okola kino n'okuleka njagala abantu mukiwulire bwe tutunulako mu bintu bino Alex si yandibadde mu nsi yonna asookeddwa okuboebwa ne bwe bandibadde bamutadde akabanga akagenda baddamu ne bamuzaayo tulabyeko mu mawanga amalala nga abantu babawa kye bayita temporary release ne bagenda oluusi okuziika oba bamutwalako ne mu ddwaliro okulaba ku muntu we ng'ali mu mbeera embi twalabako Jacob Zuma mu mwezi ogw'omusanvu 2021 ono nno yagenda okuziika muto we amanyikiddwa nga Michael ate mu 2021 ne 2020 twalabako ko ku muzimba bwamanyikiddwa nga Felix Munyaradizi yabamuta n'addayo okuziika ssezaala we lwaki wano mu Uganda ekintu ekifaanana bwe kityo tekisoboka anti nagambye dda mwana wange nti eno gavumenti ya bisolo si y'abantu gavumenti y'abantu yeri South Africa nga bw'ogambye bwe bataani Zuma bwe bataabala era nze mbadde mmanyi era baba kikola tenze badde nja kulwala badde gavumenti etandise okubeera ey'abantu nze saagala ebeere ey'abantu njagala abantu beenyiwe tufune gavumenti gye twagala kyekifuna gavumenti eno okuba ng'ogiyita okuba nti si y'abantu ebikolwa byayo bitya ebyo byekola esibye abaana awatali musango essa abantu awatali musango kati gavumenti eno ya bisolo si y'abantu gavumenti y'abantu tekola bwetyo ekyo ekyawoso teyali wandisa na kuwandiika ng'olina omutima nga muzadde teri ku nsi kirumanga mukazi na mwana mpozi owokubiri asooka nnyoko enzirwako mama wange yandeka nina emyaka 2 nali sitegeera bulungi ne nyoka aluma nyoko nga bw'omuluma ng'ojja mu nsi naye bwakuluma ng'ofudde ng'afudde era ku nsi ekisinga okuluma mu nsi nyoko era mmwe abalina banyammwe mwesiimye nze owange yandika ndi wa myaka 2 ate ffe abasiraamu otumanyi yandekera bamaama 3 nze nakulya kuba maama batanzaala 3 ate maama bwe bamala omwabiza olumbe omanyi eshaliyo egamba omukazi bw'afa myezi 3 bwe giggwako wasa omulala ate taata nakola replacement nembeera mu bamaama aba nga tekuli kanzaala olidde era maama wange ne bwafuluma emagombe nyinza obutamugjamu wayandeka ndi bebi yandeka ndi bebi naye ku nsi nyoka aluma nze olumu enjala ne bwennuma neŋŋasa maama abaddewo nga tosanga teyali gimpadde emmere wadde yali bulungi nnyo buli wensanga ekizibu senga maama abaddewo akagambaako teri ku nsi kirumanga kufiirwa nnyoko kati abantu bali 3 nnyoko omwana wo n'omukyala kireeta n'abantu abamu okuwunga n'avaako ne waya kati ku mukwano waiswa gwabadde nagwo ne mukyala we bali badde beeraga amapenzi waiswa ayinza n'okutandika okuwunga n'avaako ne waya waiswa alina obuzina bwazina olaba nze mbwegomba
alina obuzina bwazina Waiswa ulidde n'agenda ng'akola bw'ati ulidde ne gavumenti y'abatujju ebyo byebikolwa byayo mukwano gwa Waiswa era nga mutwalanga mwannyina yamusinkana weeki eyewedde n'amuwa ebigambo Edith bye yamutuma n'amugamba agende Luzira amugambire Waiswa ebigambo bino nti omwami wange munneebalize okubanga yankolera ekintu ekisinga mu bulamu bw'ensi eno ekyasinga okunsanyusa n'ankuba embaga era munneebalize nti anzijanjabi n'atuuka n'okuntwala mu Amerika nanzijanjaba mwebaze obutandikaawo n'okunjagala era mugambe nti ndi musiimu nnyo gy'ali omukyalo n'addayogera ebigambo bino erinnya lye linvudde mu mutwe akola mu bwakabaka bwa Kyabazinga e Busoga naye agambye nti bwe yabigamba Waiswa yamugamba ekigambo kimu Edith agenze mu ggulu ndowooza yalinga ebigambo bye bamugamba sigina yali emala okumulaba nti omukyala takyayina lugendo wakati nga mpuliriza ebigambo ebyo simanyi ki kyenzijidde mu nda yange nene efunamuko ekibuuzo kyenjagala okubuuza mu Kuluisi nti bo bannamateeka oba abalamuzi n'abakungu abalala nga muzi gavumenti baba bantu abalina omutima oguwuliriza n'ogukwatibwa okunyolwa oba olina osigala ng'ogoberera mu mateeka ekyonoonye gavumenti eno nakigambako mu interview emu program bagiyita Uganda Nyaffe eya Hope Mukiibi naye mbagamba nga tumaze okukwata obuyinza gavumenti eno eyagala n'amannya tugakyuse gw'obadde Isima Lubega nti bakutuume Ali Muhammadi tukyuse n'obuyigirize ebizimbe byonna tubiwe ku ttaka obuyigirize tubusazeemu ulidde buli kimu tuzimbe kipya gavumenti eyonoonye buli kintu kyonna kyonna aba abantu olumu tubanenya empola tebakyali ku bye baasoma bye bakolera bali Museveni aŋŋambye eki n'asigaza omulimu babakubira amasimu kati walabye ekiramuzi ky'e Masaka omulamuzi we Masaka ekiramuzi oyitaba mulamuzi ekiramuzi nedda ssebo oyitaba mulamuzi ebyo byange si bibyo bigambo bya walabye ekiramuzi ky'e Masaka ekyakoze ebya P2B n'otuleetera omulalu mu paalamenti abakubidde essimu n'otuleetera weewe mu paalamenti nammere atasobola nakulembera baaluzi nammere okugjako obulungi bwokka mulungi n'ebisigadde Katonda yabimumma si ntambula mukyala nga muyivu nnyo talina buyivu bwe mukyala mukakkamu ngo ani oli Zola awedde emirimu Zola awedde emirimu asaana ku geeti ye butabika kati osobola kuleeta mulalu gwe n'oleeta ekifaananyi ky'ab'e Masaka nti bafaanana nga nammere President Museveni yamwebazizza nnyo n'agamba ndabye ku bawala abavumu nammere muvumu yankubira essimu najja ne twogera ne mugamba nze sikola bintu kuwolokoso by'abaŋŋambi leeta obujulizi era olwaleeta obujulizi ne mbakubirirawo essimu anti kati ne babitereeza baali babbye akalulu k'omwana tokiraba Mwami Museveni gavumenti eteri y'abantu eyagala nnyo bazzolo abatamiivu baweewe kyobera nti gavumenti erimu abalalu bangi erimu bazzolo bangi ulidde abawemuzi bonna babeera mu gavumenti z'abalalu kati nze nammere ne bw'omumpeerako ssente sina gye mutwala except obulungi bwe bwokka ne nammere ne bw'omumpeerako ssente obukadde n'obukadde ne bw'oba osasula mu ddoola sina gye mutwala olw'empisa zembi n'enfaanana ze naye kati olaba gavumenti eteri y'abantu yawaguza netuleetera omulalu mu paalamenti netuleetera weewe netuleetera Zoliga ekimpenempene ekinjirinjiri ekikekenke nekireeta mu paalamenti ng'era Mwami Museveni bwagambye nti yankubira essimu nenkubira essimu kati mu gavumenti eno n'abalamuzi bonna abo baagala kuyiwa
wano musajja abasajja baali abalamuzi baali bagundi wadde baafa Babeni Kiwanuka. Taata wa Waiswa mulamuzi omu we yawutuuka okuwummulira nga mulamuzi wa kooti wabula yagambye ebigambo bino wammanga jjo mulumbe n'agamba bo we baabeerera abalamuzi ng'okukola obukozi ensobi nti omuntu nga baweze ennaku 6 mu kkomera ssemateeka amuwa ebbeetu okufuna kye bayita mandatory bail kooti oba ovunaanyizibwa gwe omulamuzi okuyita omusibe oli omuweeki beiro wafulume nga bano bwe bakola okunoonyereza n'okuleeta obujulizi naye n'agamba ogutakyaliwo ku mulembe guno kye mwagala okugezaako okusiiga nti amateeka gakyuka oba ekitongole ekiramuzi kirina engeri gye kyaserebamukko ku mutindo anti ekitongole ekiramuzi kati kyafuuka kya mwami Museveni. Wano mu Uganda kyobalaba nze nsanyukira nnyo abaana bano abazina nga abantu bafudde aba TikTok. Era mbeebaza nnyo abaana ba TikTok. Abaana mwabajjako obulamuzi, mwabajjako beyiro, mwabajjako poliisi, mwabajjako amateeka, bakole ki ekinaabaluma. tebalina we bawaaba tebalina we bawaaba. amateeka tegakola nga gakola okuwaani. tolaba bwe gawa nammere obuwanguzi bwejjuuzi wano ate awo gaba gakoze nga omukulembeze yakubye essimu nti mukole kino awo amateeka gaba gakoze n'omulamuzi naabo omusiru wasembayo wulidde naye naakola ekyo kuba omukulembeze agambye gwe kyagamba omulamuzi oyo w'e Masaka alifiira mu bulamuzi lwaki mutta future z'abaana bammwe. kino kikuleetera okuwagira abantu abasanyukira abafu. Era nze ndi ttiimu abantu abasanyukira abafu. ng'okambuwadde abaana mwaba mu mabeyiro, abaana mwaba mu makooti, abaana mwaba mu mapoliisi, mwaba mu each and everything. Mwagala bakole ki? mubabuzizzaako kati mwemba mwagala bakole ki? oba bannamateeka baabwe tebakoze kimala? Bakoze. Nkugambye kooti zonna ziri mu nkwawa za mwami Museveni. Ye kennyini yeeroopi. Ffe tubadde tukimanyi. Naagana mmere bwe yankubira essimu, ne nkuba essimu, ne mbaga mutereeze ekintu kino. Alina we yalaba ensobi. Ensobi yaliriddawa. N'abagambako bagolole ku nsobi. Yaliriddawa. Nammere y'omu ku baasemba. Yasemba. Nammere y'omu ku baasemba. Nammere gwe twogere amazima. Gwe nammere nga oyinza omuwa akalulu. Yinze? Nga ngenze kulonda nga mulabye? Nkamuwa nammere akalulu. Ng'omwegombyeko ki? Kasita abanga nkonvinsinze nga ngambye ebyo bye neetaaga okuwulira n'ebisobola okuba nga binkyusiza. Nammere atalina njogera. Atalina ntambula. Olidde kati omwegombako ki? Nammere ne bw'aba ayogera. Tosobola mwegomba nti omukyala ayogedde. Mukyala mulungi nnyo. Okuggyako obulungi mulungi teri akiganye. Ne Katonda amuwa bulungi bwokka. N'empisa nno, entambula nno, okwogera nno, okutegeera nno. Bukulu yesima. So, gwe ekituli okirabawa mu kitongole ekiramuzi. Kyonna emisango gijjudde mu makooti nga naye abantu bavundira mu makomera totale kyonna kifu. Kyonna kifu bwe fufululu. Kyonna kifu. Twalabye NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze waayo waatali nga Maama Lina Zedriga akutte obuvunaanyizibwa bwonna nga butadde ku bibegabega. Nalabye muganda wa Waiswa ng'ayogera Kato ng'agamba National Unity Platform si kibiina wabula family nga akunnyonnyola engeri gye babaddewo
n'okujjanjaba omukyala nga mu wiiki basaasaanya miliyoni wakati w'omusanvu 10 mu ddwaliro naye ng'agamba nti National Unity Platform ebadde famire gye tuli. Kiki ekifudde NUP ey'enjawulo ku bibiina by'obufuzi ebirala? Anti ebibiina by'obufuzi ebirala nange wano we neetondera ensi ababimu bonna abasinga baali baffere, baali bakozi ba Museveni. Era kyovula nti buli kibiina kikadde kijja kuba NUP kibaze okusa. Nange nga neetonda ebibiina bitwalimu ebisinga byali byabaffere, ebirala byali bibiina bya Museveni. Kino kye kibiina ekivuddeyo nekiga nti nina enjawulo ku bibiina ebirala. Ebibiina ebyo bibadde bikodo nga ne bw'olwala tebakujjanjaba, nga ne bw'olwala tebakufaako. Ebibiina ebyo bibadde biggulu ng'okulaba ng'onyiridde nga lutalo gundi alabika yatuliddemu olukwe ng'atandise okunyirira. Azimbye ennyumba. Ebibiina ebyo bibadde bibi nnyo nga byagala abaana nga tegudde ku olubege. Bibadde bibi nnyo nga byagala omwana ng'osiiwuuse, nga byagala omwana nga n'enviiri ezikoowaza ezikuunyuuka. NUP kyeyajja okuggyawo, kyovula buli omu agifiirako. Omulala atuuka n'okugamba oba kyali kimunyagwa ekitategeera bulungi ekiga nti Mwami Museveni atusse nnyo, fe abantu abamukoledde bwe tuti n'atummayo omubaka wa paalamenti. Mwami Museveni akoze atya? Atukoze bubi nnyo. Fe abamukoledde bwe tuti n'atummayo omubaka wa paalamenti omu bw'ati abagaba bugabi anti kimunyaga bwe kyasesema ku mpewo. Kati ebyo byonna bimunyagwa bibadde bikozi bya gavumenti. Kimunyagwa nga bw'okitunuulira kibadde kikozi kya gavumenti, bisipaayi bimbega bya gavumenti. Wulidde? Era kati bamunyagwa bawulira okulaba nga bino tuzukusa abantu. Ebibiina by'obufuzi bibadde biyaaye. Wano Sseggirinya bwe yavaayo n'ateekawo enkola, ababaka bamulumba, naffe ne batukubira amasimu ne batugamba mwaleeta omwana mu by'obufuzi, mwaleeta omwana ku bubaka bwa paalamenti, mutuyamba atutta, atulabisa ng'akola ebintu ebitakoleka. Era ababaka ba paalamenti ab'opposition baasanyuka nnyo nga Sseggirinya afudde, abalala bayisa n'ebivvulu. Nze nkikubuulira tekisoboka ekyo. Ababaka baatukubiranga amasimu. Omwami Sseggirinya yalinga radio caller, yali mukubi w'amasimu. In fact Sseggirinya nze namuyigiriza n'okunyiga essimu, abadde mwana wange. Ne baatukubiranga amasimu sijja kwatula nga batugamba omwana atutta. Sseggirinya byakola e Kawempe, abantu bonna batandise bitubanja. Abantu bajjangako ababukaabi nti Museveni mubi, banne tuliyo lwabuwaze n'amafuta tetugalina, naye ng'agamba n'amafuta tagalina nga wano alinawo obukadde 3. Ababaka ba paalamenti babadde bayaaye, era Sseggirinya wano yaleka ebyafaayo, yasooka okulabula abantu nti omubaka wa paalamenti ateekwa okuyamba. Alina okukola kino nekino. Oyo ye Sseggirinya kyeyaleeta. Latifu yafuga Kawempe emyaka 2, talinayo wadde akatandaalo, wabula abadde ajja n'aleekaanira awo ndi imaamu, ng'abantu olowooza e Kawempe balina kulya imaamu. Ndi imaamu wa paalamenti, imaamu wa paalamenti wabadde abbira abantu. Constituency y'e Kawempe ejjudde mu busiraamu. Imaamu wa paalamenti. Imaamu wa paalamenti, imaamu wa paalamenti, ng'abantu balowooza banyalya kya imaamu. Wulidde? Yafuga abantu b'e Kawempe emyaka 20 naye nga ababbira mu kya imaamu. Imaamu wa paalamenti, imaamu baneffe tuli ba imaamu, bane ndi imaamu wa paalamenti, nze nsaaza mu paalamenti. Wulidde? Naye nga ababbira ku kya imaamu.
n'obuuza nti abantu banaalya imaamu. Awo ebyobufuzi bitandika okwonooneka. Ebibiina bisaanawo. Era wano abantu be tusaana okutendereza. Tulina okutendereza nnyo akasajja Kasegirinya. Kaalekawo legasi. Mu kaseera akatene. Era kaalabula abantu. Omufunze Segirinya akola ekya mukama we kye yabagamba tubalabise. Mubalabise. Era Segirinya tujjanga kujjuukira olubeerera. Era gy'oli Mungu akulamuze kisa. Naffe gye tujja essaawa yonna. Njawulo okusookayo. Njawulo okusookayo. Ne Mungu omwana oyo mulamuze kisa. Musonyiwe ebyamusobako. Naye nga Segirinya yaleka legasi. Legasi si gwe mukuluro. Yaleka legasi etebangawo. Eti eyo. Ey'okuzuukusa abantu. Abantu babeera mu palamenti n'akaaba n'akusenga ggwe ali eno ebweru. Naye nga gw'okaaba naye alina miliyoni 3 wano ne wano alinamu miliyoni 3. Mukulu Isima twali wano wennyini nga we tutudde. N'oŋŋamba mu interview gye twasembayo okukola nga omukulembeze wa Nuupu yeekwese. N'ogamba ate ky'osaba afulume n'eggwanga agende oba yalaba interview yaffe. Era ayinza okuba nga yagiraba kubanga Bobi Wine kye mbadde mwagalako buli interview zange azibikola. Aziraba. Era nze lwaki nasaba Bobi Wine agende. Era nze Bobi Wine aba butagenda bweru saalizeeyo muwagira. Lwaki? Ki ekyandikugamba? Anti Sir Edward Muteesa yava mu buwaŋŋanguse n'afuuka the first president of Uganda from exile. Sir Edward Muteesa Muwangula yava mu buwaŋŋanguse n'ajja abeera the first president of Uganda from the exile. Mwami Museveni yava mu buwaŋŋanguse yabeeranga Sweden na Tanzania n'ajja afuuka pulezidenti. Yusufu Kironde omwana w'ekibibi bamuzaala Kibibi omwana w'Okkaalo yava mu buwaŋŋanguse mu America n'ajja abeera pulezidenti of Uganda. Binaayisa Sichu yava mu buwaŋŋanguse yava na mu kyembazize mu America n'ajja abeera pulezidenti of Uganda. Kana ak'okuwaŋŋanguka kano Kyagulanyi ke yakola kantu kategeke kali awo kalina amaanyi gakaage maanyi masuufu nnyo. Era nze Kyagulanyi yabaggaana agenda mu exile saalizeeyo muwagira. Kyama ki ekiri mu exile? Weetegeka nnyo ekimala n'obuyambi ofuna bungi nnyo. Yagamba kati ntandise emirimu gyange ngenda kusisinkana abakungu ab'enjawulo ne bannayuganda tukuŋŋaane tubeeko bye twogera. Ng'ayimiriddewo ku Capitol Hill Munyagwa n'agamba awo nange nayimirirawo. Ekyo kibuulire kuvuubika nga kirya. Ekyo Kimunyagwa tekikyalina na mukazi. Kyalina abakazi 4 kyafuuka kiwuulu olw'omululu. Kirina omululu ekyo ekisajja olulala kyewambako ne kisala enkoko 3 ne kizisalira ku mutto. Pulidde poliisi egenda okukebera omusaayi nga gwa nkoko ate enkoko ne kimanya ne kizirya ate kyazirya omuntu ogwo. Kirina omululu ekyo ekisajja ekyo. Nedde Kimunyagwa kirina omululu. Osanga nnyo nawe. Nedde nkubulye serious note. Munyagwa yakwata enkoko 3 n'azisalira ku mutto n'agamba nti bamuwambye. Bwe bamala omuwamba ne yeekweka yeekwekula yekka yeekweka wiiki egi ne yeekwekula yekka. Poliisi bw'ekwata emmotoka n'egenda ekyekinga omusaayi nga gwa nkoko. Wulidde kati enkoko tugenda okubuuliriza nga nakyo enkoko kyazikwata ne kizifumba ne kiziizibwa omuntu ogwo. Ekyo kisajja kyagala okulya kirina omululu. Awo yali agezaako nafuya Kyagulanyi. Yali ajja mu byagundi ng'ajja okwesimba ku bwa mmeeya. Tomanyi yaliko mmeeya w'e Kawempe.
anti kati ngamba kino ekyokugamba nti awo yo ku Capitol Hill wayimiridde affenna twali tuyimiriddewo owa talina kyamakulu nnyo Katonda yawa Kyagulanyi Kyagulanyi ye mukulembeze asoose okujja mu Uganda nga buli ekyetaagisa omwana w'omuntu akirina. Kyagulanyi yazze mu byobufuzi ng'alina ennyumba esingayo obulungi mu Uganda. Kyagulanyi yazze mu byobufuzi ng'alina buli kyabugagga kyonna. Kyagulanyi yazze mu byobufuzi nga yakalinya ennyonyi 308. Kyagulanyi yazze mu byobufuzi nga buli mmotoka ya bbeeyi agiguzeeko. Kati Munyagwa tannatuuka kwerijja ku Kyagulanyi. Munyagwa terina kyali. Munyagwa kibadde yibanda omanyi Munyagwa kikiga. Ne presidential candidate Munyagwa ng'olaba kitaawa olaba kitaawa amuzaala yagaana omuwa akalulu. Kitaawa amuzaala nze taata wange ne neesimbawo ayinza ogaana okumpa akalulu. Kitaawe yalaba nti kino kirebe kikebekebe kintuntu kinjirinjiri kimpenempene kikekenke kiweewe kizolo. Taata wakuzaala n'akumma akalulu. Nze taata wange wadde yalwala ali mu mbeera mbi essaawa yonna Mungu ayinza omujjulula ne taata wange anjagala olwagala. Nze taata wange yali wa movement 00 nenze namuteeka mu FDC era tayagala Museveni. Taata wange satabadde mulwadde mbadde nja muyingiza Nuupu ne bambi kati mulwadde takyamanyi bifa ku nsi bulungi. Ne senga abadde mulamu sanna musitwa dda ne muleeta ne ku kitebe ne kaadi ne njimugulira. Ne taata wakuzaala walabira nti oli kiweewe oli kimpenempene kinjirinjiri kikekenke kintuntu kibuddabuda n'agaana okuwa akalulu. Ffe katukakuwe ffe tukuyita tutya? Mumulabyemu omugaso. Munyagwa oyinza omulabamu omugaso. Alimu ensigo ey'obukulembeze. Talina bukulembeze. Olaba n'abakazi ne kaakati muwuulu n'abakazi bamuddukako. Mukulu Yisiba oyogedde ku nsonga y'okuba nti obuwaŋŋanguse bwa Kyagulanyi bukola kinene nnyo mu lugendo olw'enkyukakyuka. Biki ebyo omuntu agenze mu exile byakola ebyo eby'enkizo ebisobola okuba nga bituusa bannakyukakyuka ku buwanguzi? Ekisooka abasabira obuyambi, ekisooka abafunira emikwano, ekisooka yeetegeka nnyo, yeetunda nnyo, agenda okkomawo wano ng'ensi zonna zimutegedde. Era nze Kyagulanyi aba butagenda mu exile saalizeeyo muwagira. Nakyogera ku interview wano. Twali kukola wano n'omugamba nyamba ofulume eggwanga. Gy'oli weekwese yonna naye tuyambe ofulume eggwanga. Kati ate leero obubaka ki bw'omuwa? Anywere ku struggle nga bw'agiriko. Ffe twagala dde wano nga pulezidenti tetwagala dde nga Kyagulanyi mu mbeera yonna. Tugamba agenda kukomawo mangu ddala kasita aba ng'amaliriza emirimu gye ku ground abalwanira. Anti ku ground nze saagala mmuzza kati. Kyagulanyi wadde ano bamutta bamutemula. Teri asobola kutta Bobi Wine. Eno gavumenti emukuumira ddala. Teriyo gavumenti yasinze butemu ng'eno. Era saagala Kyagulanyi adde abamufuwa jjo. Olaba baleese n'ekiteeka kiri mu paalamenti nti omuntu bw'ona ogenda tokkirizibwa kuva bweru ne weesimbawo mu kifo kyonna kyonna ne bategijiringa Kyagulanyi. Awo wennyini nga tugenda maliriza twogere ku Sovereignty Protection Bill eyaleeteddwa nga bagamba nti n'okuba okufuna ssente yonna okuva ebweru olina okusooka okuwandiikira minisita ebbaluwa n'akukkiriza era n'akkiriza ofune ensimbi zino. Kati wali bino ebibiina bya bannakyewa ebibadde biyamba
baana bamulekwa n'abalala baleka bakubonaabona olina okugenda okwogera ne minisita n'amanya abasindika ssente mmeka ogenda zikozesa otya era zigenda kukola ki naki nekino olyogerako kyetteeka eryo ki ekirireeseza mu kaseera nga anti tageti yaabwe ya Kyagulanyi ne Mungu ajja tuyamba Kyagulanyi wanaakumirawo abamu bajja kuba bafudde Kyagulanyi wanaddira abamu bajja kuba bafudde abaliwa abakoze amateeka ago abamu bajja baba bafudde bajja kuba bafudde nkubuulira amazima ate ekyo ekya ssente ebyo balimba abaana baffe balina amagezi abaana baffe kikyabalemi kwe kukyusa omutima oba okuteeka olaba abaana bakyusa mmotoka nze nalinako emmotoka lumu nga emmotoka yingini gyenvuga ya mmotoka kika kyate nga kya bbeeyi ng'olyangaya n'akamotoka naga kano kampitawa nendyuka muleetera eggaali nakakuwulira nampulira alaba ovuga akatota kumbe yingini erimu ya Subaru abaana bakyusizza genda kwono waliwo omusajja ali mukono awo simanya bamuyitaani Dikke omulala ali masanafu wano bamuyita Swaimaani bakola abaana baffe bakyusizza bannayuganda bagezi nnyo esaawa yonna ogaana omuntu eyingiza essente n'asumulula yingini y'emmotoka nezijjira munda bwe kiri ogaana ozirya n'aziyisa e Kenya nezituukira e Kenya ne bazikima e Kenya munnayuganda mwe Museveni alowooze nti afuga biweewe bafuga bagezi nnyo bamwenkana obugezi twalabyeko omuvubuka eyabise First Lady Janet Kataha Museveni bamusindise ku alimanda eruzira ekintu kino ekyokubika abantu abatannafa okyogerako okiyisa ekyo kikyamu sikikkiriziganya nakyo ekyo kikyamu si kirungi si kirungi mu nsi eneekula abamu olya nti nabo abamu ne kontenti eno era tubadde tunajja mu kamera n'ekigamba kanti ogereko nga tulina mu kamera ekigenda okusuula abaana baffe bannamawulire tebaagala kuteekamu ssente mu mawulire ayagala ye alinde abuze ki ekiri ku kitimba ajje ensonga eri ku kitimba gy'aba ayogerako bannamawulire mukwate emmotoka zammwe omanye nti wiiki eno ngenze Masaka male Masaka omwezi mulamba ojje ne ku bantu b'e Masaka bagamba ki wiiki eno gendako Ejjinja wiiki eno gendako Embalala wiiki eno gendako e Butambala mu Bayisima Lubega ne munnamawulire wa wano ayagala kuzungira kugundi Forest Park Makindye la Kalanda mugita batya Jakalanda ulidde Akamwesi abaaga kuzungira awo wa siringi mutwalo ago tegaba mawulire kaba kantu nedda bannamawulire mbabuulira bannamawulire baano amawulire mujja gatta yayaga kubeera ku Forest Park Makindye ne bakama baffe beebagatta nga tebaagala sasula bakozi ate nammwe muzzeemu n'obeera ku Jakalanda so wabeera kino Kikwezi Kwezi abeera ku Jakalanda n'obuuza nti oba Jakalanda bagitumira Kwezi wulidde n'abeera okwo buli alumba Kyagulanyi gwaleeta kanagane ne Kwezi wa layisi nnyo kati oyinza okuleeta kino ekiralu Kimozesi Nsereko n'okiyita ku mukutu gwo kiweewe kizolo nage kati bakwezi bagudde nga kyubu yange nga njeetako Moses Nsereko zola awedde emirimu mbadde ngenda namu kukyaliza leero wano nga nze tula ne Moses Nsereko Moses Nsereko waya zolo kisula lungujja Moses Nsereko ye muntu asobola okujjamu underwear n'asigala nga bwe yazaalibwa
n'atambula kati ng'oyo muleeta ku YouTube era namulabye ku YouTube 2 eya Kwezi ne Luswa era yasanze bizolo binne waabyo kati nga nzoleeta ku YouTube ne Moses Nsereko tovola njagala abantu abali dependable kyeki ali dependable nga osobola okumwenywezaako obanga asobola okwebeezaawo oba okwesigamibwako kwegamba you lean on his shoulder olininga omwesigameko abali mu comment munakitubuulira dependable mu Luganda kyeki gundi yansanyusa aliwo Lubongoya batuuka nga bamuyita ku pulogulaamu nono Sarah is short Luzi Lubongoya naga ng'ani gwe mumanyiira nze nyinza okutuula mu pulogulaamu ne Sarah is short kati Luzi tategeera owulidde Sarah is short owulidde ng'otuula ne pano ne Sarah is short nga gwe Lubongoya kati abantu mweguledinge mwekka kati linganga nze nanyenyeza mukwano gwange Fred Sebatta nenenya mukwano gwange Dani Mugula nenenya mukwano gwe Matia Luyima nga muyinza okundetera omwana yadduka ewaka ku myaka 3 nadduka ewaka najja Kasasiro e Masaka n'alonda obucupa n'afuluma eyo najja mu Kampala n'atandika P1 n'asoma P1 nedda yatandikira mu P3 n'agenda mu P7 n'atuula senior 3 nti ankulembere Kenzo ng'ayinza okulembera nze yasoma ebitabo byange n'ensoma primary yonna ne secondary yonna kati oyo omwana yadduka ewaka nga ankulembera bagambe baabo Kenzo yadduka waka ku myaka 3 bamusanga ali ku Masaka ku kisaawe alonda bucupa waliwo omuvubuka bamuyita Kwikwi n'amuleeta emmengo kati ondeeta omuntu atabalina kusula mu nnyumba byonna byakyuka mukulu Isa byakyuka kati yaliko yaliko ki kyovula empewo yamuyitamu nnyo kyovula byayogera tebituukirira empewo eno yamuyitamu nnyo mawuggwe Langisi sige mawuggwe Langisi empewo yamuyitamu nnyo kati byasanga byayogera ngo yankulembera abantu mwekka musoke mwewe ebitiibwa ninze Kenzo tasobola kunkulembera omuntu ayadduka ewaka ku myaka 3 najja alonda obucupa mbe nze maama wange yandeka ndi wa myaka 2 nga sadduka waka gwegamba embeera yaffe yali nnungi mukulu Isa okambuwadde nnyo nedda abantu baffe beewa ebitiibwa abantu baffe gwe wenyini soka wewe dignity humility integrity plus status don't degrade yourself to degrade kyeki kwekakanya tosoka kwekakanya gwe wekka don't degrade yourself gwosooka okwekakkanya lwaki omulala takwekakkanye muliga munnange jjajjange Sebatta bamukakkanyiza Sebatta yakuba oluyimba mu 7 nedda yakuba oluyimba lwe yasookerako Saamu wange Kasana Kaberebere ne kaakati tukyatunda Sebatta emyaka gyonna asuze mu nnyumba ng'oleeta omwana asuze ebweru nga nkulembera tamanyina na bulungi bwa kusula mu nnyumba ebintu byensi bikyuka nedda naawe ewulidde Sebatta gwakusinga oli mukama wange oli mukwano gwange gweddira omwana asuze ebweru mu empewo yamuyitamu mu mawuggwe byasanga byayogera nti ankulembere gwasuze mu nnyumba throughout Sebatta asuze mu nnyumba emyaka gyonna omwana akukulembere tasobola ebyo nze tebanjoga don't degrade myself tebanzikakkanya nze olaba ne baddereeva nina abatanvuga nakakula bakavuga emmotoka ntyo ne bwebayiyo kugamba dda wali nze nkuvuge
Ongamba bugambe dawali. Nze kankuvuga. Kati gwe deni n'oleeta emmotoka. Tonvuga. Tonvuga. Tonnatuuka kunvuga. Wanjita. Tonnatuuka kunvuga. Ani gw'ozanyirako? I'm a senior pilot. I'm a senior driver. Genda obuzeeko ku ntebe stage. Genda obuze Kajjansi stage. Bakumanyi. Genda obuze ku Kibibi stage. Olaba nakola naawe wano kantu ne ntuuka e Kajjansi ngamba wadde ne musajja waffe. Weebale. Bwegenda Kajjansi stage. Konze. Obagenda Kisima Lubega yaani. Bajja kuba former driver waffe wano. Sikuvuga. Oli tamalaga kwepangira. Era nze bw'oleeta emmotoka yo nze nkuvuga. Gwe tonnatuuka kunvuga. Nzikiriza. Abantu musoke mwewe mweke ebitiibwa ng'omwe tannababikuwa. Muleke kwekkakkanya. Ni Sebata asuze mu nnyumba emyaka gyonna. Matiya Luyima asuze mu nnyumba emyaka gyonna. Dani Mugulu asuze mu nnyumba emyaka gyonna. Ng'omwana w'okusituuki ajja kukulembera ku kintu ekyammwe kye mwatandika. Nze era waliwo olumu incident yajja ewaffe bakubi b'amasimu. Omuvubuka yakajja nti nze pulezidenti w'abakubi b'amasimu. Nze Katera Buruhani. Ne muga tonnatuuka kunkulembera. Nze bankubye emiggo lw'amasimu. Bantadde mu safe house lw'amasimu. Ne mbaga sibiriimu. Munnaye tuyambe, erinnya lyo likola nnyo, erinnya lyo livuga nnyo, obwedda buli we tutuuka babuuza Isima Lubega. Ne mbaga sibiriimu. Ekyo kye bayita okurespectinga brand yo. Executive. Munnange obwedda bwe tusaba obuyambi batugamba oba Isima Lubega taliiko tetugenda bbawa buyambi kale tukuwa obwa pulezidenti nembaga sibyagala ne sibiriimu ebyamu n'erinnya lyange tebiriimu mbanja omukyaba nanneegattako mbanja awo Luba Kyoya yasooka n'agenda oluvannyuma ne naddukayo mbanja n'omalu ebugolo binanneegattako ntangi ffe batukubye emiggo batusibye batubonyaabonyezza batugobye ku mirimu nga gwayakajja kyakayiga kize pulezidenti w'abakubi b'amasimu nga nange embeera mu ebyo ebyekisirusiru ebyo Okoloyisima mu kigambo kimu bibiri tusiibuleyo abatulaba n'obubaka eri famire ya Edith Mufumbiro ne Waiswa Mufumbiro yetaata. Nze ekisooka nziramu okusaasira famire ya Waiswa Mufumbiro. Nziramu okusaasira famire eyatuwa omukyala nti bannange kitalo nnyo. Nziramu okusaasira abasoga pozi omukyala abadde musoga omukyala muganda Katende ate bange bamuziika busoga Wampeta kirabika bagenda muziika wa mwami enkolagana wakati wa family omukyala bw'aba Wampeta atera okudde w'omwami tusaasira nnyo obusoga basoga banaife basoga baatu kyonna kyekiri bano olusoga sirumanyi ndwagala nnyo abasoga abantu bayife bano olusoga lunyumira ne sirumanyi tubenda ino tubenda ino oba wekiri simanyi bakesi tusaasidde nnyo n'obwakabaka bwa busoga tusaasidde nnyo Kyabazinga tusaasidde nnyo baganda baffe abasoga tusaasidde nnyo n'abanoopu tusaasidde nnyo ne bannayuganda naye kyanange nnyongera okwebaza ekibiina kya noopu n'abali ebweru banne mwebale nnyo obuyambi bwonna bwe muwadde mukyala Waiswa Mufumbira. Mukyala Waiswa Mufumbira tetulina bingi byakuwa netuuka mirembe otusooseyo busoosi naffe essaawa yonna tugoberera Omukama Katonda akuwa ekiwummulo eky'emirembe. Awo wennyini tetugenda beera nga tusookawo ku the exclusive mbagaliza ebyo bye munjagaliza. Bye mukulu Isima tujja kuddamu tusinkane olundi lwaki tetugendayokko ne tulaba ku Bufumbira eruzira wiiki ejja tujja kugendayo sina buzibu kale mbere bulungi mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.